Emabegaawo wabaddewo Tabu Tagali nga yajja mu industry. Tagali ng'etandika ku Cindy. Waliwo ayagala okubatolinga. Yes, sir. Okay. Oyo alina gw'oyagala okubatolinga. Tayagala. Nga gw'omulemeddeko. Yes, that is Shiba. Yes. N'omwogera ebigambo bingi. Ate nyigirize okuba live. Simanya biki. Naye n'avaayo nagala nange ajje kale ansinga okukola nange ajje mmegize bazimba ennyumba. But eyo oli bw'aba ng'agirowoozezaako giteekawo. What is in it for the fans? Kiki kye baba balina okulindira because bagamba nti Cindy abasse kweyo ku maanyi Shiba g'abadde nago naye n'ayimukirako. That's copycat. That's boom party. I think anybody who says that does not know my career. I think anybody okulowooza nti nonze neetaaga Shiba okunyimusa oba okitegera. If anybody says that, it's because they don't know who Cindy is. Because tebantegeera. Because you cannot compare our success. Very different. Because nze na succeeding mu time etaliko social media na ba manager na bino ebintu tukuba kati ba artists bazanya politics. In our time it was music. It was just music. Yes, because nga never tujano ngojja ne city director anagamba no music tagenda kola Cindy dayo wandike. That's the time that I succeeded. Oshitega so your time erindala nnyo. So awards zonna Shiba zawangude nange naziwangula ko tewali shega teri chawukana. There's nothing. The only difference that I've won awards in Kenya, in Tanzania, in Nigeria, you know, like beyond. No, not Channel O. I've won the Afrima Award. Afrima? Yes, for Best East African Artist. I've won the Bingwa Award in Kenya for Best Artist from Uganda. I've won a Dancehall Award from Namibia. You know, Kachechwa Ukanapa Award is Zezikomiwa. One in Uganda. Maybe that's the difference. You know, but anybody who says it in Zemwetaga, abatamanyi. Neda si mwetaga. Okay. Would you still Yes, I think for one reason. First of all, it's good business. Yeah, we'll make good money. The promoters will come up with a very good sum if me and Shiba are going to battle, because that is like, you know, those are like the biggest young female artists who are trending at the moment. So it would make good money. And then also it would be very good entertainment for the people. Uganda. So I want to be part of that history. Because of us, okubatolinga nti yali Cindy ne Shiba. Njagala kubeerako. So and then ekirala tulekera okwezala buli mama nyani yani. Buli mama nyerevoze once and for all. Tewali, you know, so that nobody tewali adamu kwasa mambo ate. Yes, tushimalize, because music can be, you can put it on stage, no ganti yechechino. It can be done, so let's do it. Okay. Yes. Bwaba tayagala ngoli mu mukaka. Ngalekayo. Like it's not by force. For me, sikufana kuona. Never the king herself. Nothing changes. Techigenda chuka teri agenda kunzijako titles zange, or nothing's going to cancel the fact that I've written all my hits. Tewali chigenda chuka. But just that would be an advantage for both of us. Okay. Yes. Era kati nga tetunavaawo awo wanyumye awo tetunavaawo omukazi agamba Cindy you're good naye tolina kyolaga mu ndongo yalagamu amaka simanya gali ku mazzi gatunudde mazzi bwe gati tolina kyolaga mu ndongo lwaki just because sina makati kitegeeza ntino nsulawo oba nsula ku street. The house that I live in is a beautiful house. Most of the girls my age tebasobola kujja affordinga. The life that I live, the cars that I drive, all of that is from music. Band Jenny Nanze, female artist yeke Uganda, I know her own backline. Zenze kateri mulala, because it's expensive. I'm the only female artist that can afford having 2, 4 dancers, 6 dancers per show. It's expensive. I'm the only female artist in Uganda, talina team nti buli kimu nje kwasaganyiza. It's expensive. All of that takes money. Siri wano kusindika binnyo. Just because sit down and
ne wana you know yes okwestudio kutono because I think nyagala abantu bamanye for my music definitely I'm going to build a house ekyo nze kirabanga responsibility sikirabanga kintu kyakwelagirako it's a responsibility for me I have to build a house for myself so isabadde mu industry n'okusinga nze naye tebannazimba because general it's just a responsibility nze we nalowooza okuzimba lowooza zimbira mama wange so I built a house. She has a house in Muyenga, one in Bale, one in her village. To make sure she's okay. Yes, just to make sure she's okay. So as a family, we did that together. I can't say every penny was me, but a lot of the money was me, you know, to make sure my mother is comfortable. Now that happened, so I can concentrate muchino chintu zimba. Oh, okay. Yes. Mu bigambo byo, describing ira dami yetia. Dami. Chenchiyinza okumpisa dami muganga okay. Oda mungulu. Bobanga okay gwenga present I can't call you a dummy. Kuba mbade jagamba I wanted to give an example. Kale wanze. Chitwa. For example, bobanga oli DJ for example naye nga singa going to you have to come and talk. Kati ngabo nobere ba DJ Shiru naye nga mix yo si yegwaje kulira. Nga wali oka DJ wali mu kyalo. Ali madensa aba. Chiwere ku muyimbi. Kabere muyimbi. Kale hatuja ku muyimbi. Kati tugeze. Waliyo muyimbi. Yes. Bamuyitala ragajje. Kale tugeze muyimbi waliyo muyimbi bamuyitala ragajje. Okay kale katugambe kubanga taliyo kale katugaiti waliyo ragajje nti ragajje ye wali amuwandikira music oyo muntu bamujeyo bamuwandikide music bamufunide omuntu namuwengo ezobwerere n'engato video ne bagisasulira oluvaawo ne basasula CBS milioni 10 power play mwezi mulamba abantu bakuba music kuba bamwagala bati bamwagala mukole kati ragajje bwavaawo nga bagenda basulawo ekivulu nti ragajje twagala abeere kweno show naye nga bamusasula kubanga ye tulina omufuula star so at the end of the day bwayimirira ku stage okwo ye nga ye talina input gwataddewo kati kunzo yabadami oshitegera because you as you're not part of your hustle abonga banji shitegera chitufu kati dami nyingi mu industry dami ziri nyingi sisola kubera wawo ngati wali ampandikira sisola kuba muyimbi wa akabi nga nina team zijine setting ngamba gundi onyambaza gundi olina kunjiza nyimba gwe olina kunkolera bino yes kati byonanze siganye obuzibu bwange kati tozala wanze original wabyekolera kola obufere bwo bukolera eyo zito shegera do not point your guns at me kuba kati gwe wojira ne bazooka yenze nina nuclear weapon it's different it's very different yes okay nesigambye mbutoli wakabi kati don't try to attack me Sibangali bubi. Awaba bubi no. No, she is hardworking. Byonna ngamba abantu ali artist wakabi. Naye don't compare her to me. Teetaka ko toyagala muntu akomparinga Cindy eno nateeka yeshiba. Nedda, don't compare. Abakumanyi. Mbona bakabi naye buli omu kitiiche. Yes. Okay. Sene tuveyo njakuba omuntu amasasi afiire wa abantu bali ku radio timu gundi bawuliriza kagenda bagamba lutuuse bulala and simanyi kulimba abantu. The thing is I've grown now. And then maybe the fact that my mother is from Teso tetumanyi kweka bintu. I want to be honest with you. There's a time 10 years ago when I didn't get bumba ekitufu because nali ntya ne levels entuusemu kati I'm like no now njaba bulire ekitufu yeah kale Cindy tuvudde yeyo kale oba ngumuze kansoka ngumuze Cindy soko nnyo ku mazzi kati sisobola kukyusa bulamu bwange kubanga goze mbulamu bwange kubanga njagala kubanga kino ekintu nkikolere I've invested kubanga kati ndi myaka 34 ntaddemu emyaka jejjadda yeah I'm 34 sina kintisa for what reason bameka emyaka janga batuse kutentuseeko okitegeera so I'm very nchenyumirizamu nnyo kijeje emyaka jange ndabona basingo by the way abasingo balimba nabasanga nga nembafukamirira 10 years ago because okutolimba nti bato abasingo balimba nti no bato ndeka tuve wao kati mbadde ngamba wamufukamirira no shiba actually muto
kwani yes ya muto kunze generally she's a young woman yatandika okukola music nga muto ddala she started as a dancer so anyway I was saying sisobola kukyusa career yange nakugireka lwa musajja because nji investinzemu over 20 years of my life kati nze okuleka investment ya 20 years kubanga gwe omuntu omu ate tukiri oli musayo osobola offenja so that exactly yes noziza ku zero I can't do that for you so nze omusajja omwagala olina okunjagala nga bwendi nga bonda basindi mu buyaye bwange binenda katobifaako sente nina kuba na mmeka ku akaunti sifaayo ku sente because ndi mugagga nine sente nkole sente so ekyesente sikikulu kunze I would rather have omusajja nga njagala than have a man mbw ayina sente esente zo nzirina ndikiriya nnyo ogabako eki ku sente mbadde nina okubeera sure badde nina okubeera sure sente nsobola okujja nenkola emirimu bulungi n'onfuuwayo ku sente yeah clear yes so tegeza neda I mean bwe njagala omuntu naga kino baby wano kiganye nkwatiramuko that's the kind of woman nja kikola naye tekitegeeza nti neda dear neda no naye bwe kiganamu as the man I love nja kuyambako oyingirawo okay oyagala nnyo abazungu bwe buzibu bwo nali mbagala I used to yes bwe nali omuto nalina agamalo g'abazungu because najambalawa ku TV so and then you know nemba mu relationship eyo gyenafuniramu omwana with the man Uncle Mario yes kati after that relationship saddamu ku dating abasajja abazungu nategeera nti tuli different nnyo kubanga twaliwa mu 10 years naye era at that time tetwatuka ku bufumbo you know so nategeera nti omanyi ki endowooza yaffe nabo bayaye nabo mwamu abayaye ndoza buyaye naye nekirala tebalina omanyi tife tulina culture bo tebalina culture balina engeri gye tulina also religion bo balina this freedom of you can choose whether you want to go oba oyagala katonda oba tomwagala nyihi atali mukkiriza tetujja kwesobola nedda tujja kale n'okoma weena nsoma amawulire awo Cindy byakisine nga Cindy aba tekisoboka bagamba Cindy mbwe naku zino byakisi yakwataganyamu aweera n'omuwana oluyimba oluyimba ne lumuyamba kati nno bwe twakola n'oluyimba tetwali tetulina bamikwano because his management bantuukirira ne baŋŋamba tulina artist of byakisi biki ali talent twagala okole naye konze muweereza ennyimba ne bampeereza music I was like nina talent you know so we went to studio ne tukola namusanga ku studio ne tukola oluyimba ne lufuluma so after that trying to promotion of the song because abantu awokola collabo because njagala buli collabo njiwe time kuba okola ne artist notamuyamba chenkana exactly toina chomuwade so we trying to promotion ogenda mu clubs you know to kola the video unveiling the video na bino twali wamu so at that time the speculation netandikanga bamanya abantu abantu down ne byakisi naye but no me and Byakisi tetwagala nanko ebimulowooza nedda Cindy omuntu nze kyemmanyi okambuwala nnyo nga toyagadde bintu bye bakusabye kale omuntu oba aba baasabye bubi Byakisi mwana mutonawe ekyakuvumisa Brian White okujula okumutta olw'okutega obutezi olugalo olumwana wange tolizaala omulema awo tuveewo Byakisi yali musajja mutowo was a young man mwemwe abali omusuubiramu ebintu by'ekikulu naye he was a young man kale CBS FM Emmandu so tuli ne Cinderella baby tukomawo tunatera okumaliriza naye era tujja muwayo ku masimu mwogereko naye abaagala okubanga mwogerako naye abawagizi be CBS FM Emmandu so